ebadde emikujukomera kwenkulu abantu buli omu yabifunye mu mbeera ze waliwo batabisanyukiddemu waliwo babisanyukiddemu waliwo badde bakava okusanyuka genda baddawo ne bakaaba nga muganda waffe yafudde yatiddwa girlfriend nga yamuse anodi baba girlfriend we yamuse naye nga badde bavudde oluusi mu bikujjuko ng'oluusi basanyufu waliwo n'abatasobodde kusanyukirako ddala kulya kanyama nga bo tebasobodde naye bonna ababisanyukiddemu bonna tubasabira mikisa myereere abatasobodde bonna tubagamba utagivinga up one day bajja kutuuka ekiseera basanyuke bakimale ekiri ebikujjuko wabirabye otya okusinziira ng'embeera bwe yabadde twabadde tusuubira nti enkuba egenda tutaataaganya naye netulekamu naye embeera bwe yabadde omwaka guno tebyabaddemu muliro gw'amaanyi ng'emyaka egize gibeerawo ng'emyaka egyaliwo before covid nga tanajja walaba nga eno neeno ebivulu nga biyitinga neeno abantu bakeragula ngoye naye bino buli omu byamusanze mu mbeera nga bumanyi bannayuganda abamu balina abamu tebalina abamu balina ekitonotono abamu tebalina akola ddala n'ekitonotono kati oyinza okugamba nti ffe byatuyisiza bulungi naye te waliwo omulala byebyanyigiriza waliwo omulala yali teyetegese naye nga ebikujjuko twabivuddemu bulungi nga ffe abakyasobola okwogera ennaku olwaleero kubanga atasobola kwogera siza teyabivuddemu bulungi oba teyabise namu byamutwaliddemu naye nga ffe tukyabiyitamu tulinze mwaka ebivulu gyebiri ebisinga obungi enkuuka enkwacyo ebivulu ebirala byonna biri awo waliwo beach zategese kati tulinze kimu tusange nga tetunnagendayo nnyo tukumanyi nga omusajja wa Alien Skin mbeera ki eriwo kati embeera eriwo nze ndi musajja wa Bitex kati siri musajja wa Alien Skin wasala eddiiro kozi eddiiro nalisala nga lumu naye nga embeera eriwo nesina gwe ninako obuzibu nzikiriza nnyo mu hard work kisooka nze nzikiriza nnyo mu kukola nnyo mu kwekkiririzaamu nzikiriza nnyo mu kulemerako nzikiriza nnyo mu butapowa okulemezaamu nga n'olwekyo embeera eriwo saawa zino yabivulu bibiri abantu abamu bagamba tugenda genda mu nkwakyo abamu bagamba tugenda mu nkuuka nabagenda mu nkuuka nabo bajja kgenda nabagenda mu nkwakyo balaga mumanyi tekiwombera amatama abiri naye byonna ebivulu katusabe Mukama byonna bifuna abantu enkuba tebatataganya naye enkuuka eno yandyetaaze okulanga ennyo kuba kimanyikiddwa nti buli luvannyuma lwa mwaka enkuuka ebaayo enkuuka yalanze nnyo kuba eri ya Bwakabaka lwakuba nti abantu bagifuula nti ya Abitex enkuuka yalanze nnyo kyerina okukola kubanga saawa zino radio TV ez'amaanyi social media enkuuka yelaninga kulango bonna bacomedians abamaanyi ba tiktokers abakoze challenge bakoze za enkuuka yo eri mu matu g'abantu ate enkuuka bajongeddemu ku luno ey'omulembe guno muganda wange biki bye bayongeddemu okuva ssaawa emu ku makya nga 31 kutuuka ssaawa 8 abantu ba Ssaabasajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasasuliddeko 15,000 ku mutwalo gumu n'ekitundu abantu 15,000 byasasuliddeko abantu okuva bonna n'abafunye omukisa munnamukisa yenna n'ayingira kuva ssaawa mpaka ssaawa 8 agenda ayingirira mutwalo gumu mpozi ssaawa 8 bwe zikusanga mu layini abo bagenda kusasula gumu kitundu ebyenjawulo bye bataddemu enkuuka egenda beeramu abayimbi 10 ab'amaanyi ekijjudde nga b'amaanyi egenda beeramu batiktoka egenda beeramu buli alina talenti yenna kubanga enatandika ku makya 12 sendegeya byagenda okuggulawo puliremu ko kyagenda kitya era kigenda kumekera kitya era kigenda kuba kitya enkuuka anayingira ku makya ennyo ng'akedde kuva ssaawa mpaka ssaawa 8 agenda kusasula omutwalo n'olwekyo gwe anaabayingidde ku ssaawa 8 bwe zikusangirawo sometimes abantu abasinga bafirika muganda wange bayuza bakozesa abantu oba otegeezeza ki bayuza mu ngeri nnyingi osobola nga wajja omukozi mu kyalo okyolaba abagagga abeera n'owa booda we naye nga mugagga muvundu alina amamotoka gatinagenda kyavuga naye weebuuze lwaki oyo wa booda gwafuula nti mukwano gwe lwaki tamukyusiza bulamu ye naava ku booda nosanga oyo wa booda waffe kumala myaka 15 kitegeeza oba yuza okitegeera oba yuza tusaga nti oyo wa booda wange from myaka 15 nga wandibadde omukyuza nogamba oyo yali
wa boda naye saawa zino laba akoze kino because tukwataganye ebbanga tuludde ne you can't send oyabadde asikali omalima 15 why change mukyusiza obulamu atukesera nenga akonyiza gamba naliko asikali nembivaamu ku lwagundi negundi yakyusukuna sisinkana nankyusiza obulamu that is life obulamu bwe bulina okubeera so ekyokubiri olina kubeera independent nga bweyimirira ku kigambo kyo kiba kigambo kyo kubanga endowooza yo eba eyamba gwe sometimes abantu bagamba lwaki yasazeewo ekyo abantu baleke gusooka osalewo ekyo kubanga kyekikutuusayo gy'olaga kubanga bw'osalawo bubi oba bubi osalawo bulungi oba bulungi twega tunulire ebivulu bino wabirabye otya okusinziira golowooza kiriwo ekyasinze kuba twabadde ekibwatule ebya 26 netubeera ne wano ku kalenda ebya 26 byagonze successful ebisinga kiwatule yakikubye bubi nnyo kalenda bakikubye kavumba bakikubye elo beach bakikubye bonna abategese ekivulo manyi waliwo olunaku lwotegeka olulabira ddala olunaku lwa ttooke nga ne promota kolwo agenda atumye kajoyisa akanyoga kamukka naye waliwo promota lwategeka ekivulu n'atalya na mmere Christmas eno olowooza engenda y'abantu mu kyalo yabadde etya ku luno tebagenze bangi nga bwe bazze bagenda olw'embeera ate n'ensi ekulaakulanye olamanyi generation yaffe eno abe egenze ekula egenze transferringa mu ndowooza oligenda okusanga nga from 2010 to 2015 embeera yaliwo yali ndala from 2015 2020 yali ndala from 2023 embeera egenze bigenda bikyuka abantu bagenda babuuka omuntu agenda okulaba nti ogenda mu kyalo ekina amakulu emitwalo 5 gengenda okusaasaanyiza mu kyalo ngenda bakwasindikeko emitwalo 15 neyagaleko nange wano kusende ku balance nga weyagadde nnyo ng'onyumiddwa that's why ebivulu byakoze okusinga ku luyo olwaso abantu balinga bagenze mu byalo abasinga bagenze kwenyuyingira mu kyalo naye kati abantu abamu ate yagenze okulaba zino sente zagenda okuwa baasi emutwale amala enaku 2 ate akomewo bwamala okumala enaku 2 ate akomewo ate sente zibe nga zigenze zonna byasaasaanyiza wali okuliddeko mu kyalo nakulira ddala mu kyalo embeera twega tunyonyolemuko embeera ya Christmas naddala ez'omu kyalo zibeera zitya embeera ya Christmas ey'omu kyalo yeeba ndalamu kubanga Christmas mu kyalo mugula engoye nga mugwa 7 ogula engoye nga mugwa 7 kwolwo teba kulima kwolwo teba kati Christmas olunaku lwa Christmas lwennyini tutandika nga 23 mukera kwera lujja tutandika nga 23 temuddamu kukola temuddamu wadde balima temuddamu kulima nga mwesunga kimu luli olunaku kati sometimes abalina eddiini kati nga ffe twali bakatuliki nga tutambuza Saturday temulima abakatuliki kuva nga 22 mutandika okutambulanga ekiro nga mukonkona abantu nga mubagamba nti omulokozi anatera ozaalibwa kati po twabiyitanga tutya natambulangako nabo eddani nzijukira nga mutambula nabo nga mubagamba omulokozi anatera ozaalibwa enaku z'omwezi bwedagenda obimanyi nga mutambula kiro mu ttiimu yammwe yakwaya eya church nga mugenda mubagamba abantu nga mukonkona omu ku omu tulina bye twakonkonanga nga bamu tebagala manya bya ddiini ne batugoba emisinde kuba bwengambira nti eyo gundi ogijjukira bulungi biba byanjawulo nnyo eyo gundi gyenkonyonyodde ogijjukidde mbitegeera abakatuliki kuva nga 23 paka nga 24 ekiro kyonna babeera batambula bakonkona kati ffe twayimbanga mumutugulirewo tuli baana ba Yesu yatutume mutugulirewo tuli baana ba Yesu yatutume tubategeeze ekigambo kya Mukama yagenda zaalibwa omulokozi n'atera ozaalibwa era twatambulanga nga tukonkona omukomu kati bwe mukonkona abo abantu babawaayo ebirabo mukonkona oli n'agamba kati ze ngenda bawayo kiro y'omuceere kati nga mutwaleyo ku kyaki the end of the day mubikwata ngamba gyo twatambula netuleeta bino ababawa ssente ababawa ki ne mutambula kati nga 24 luba lwakusala nte abaagala okugira enkoko kati mu kyalo bakola ebibiina ne basonda nti ffe tugenda kwesonda ente tetugenda okulya Christmas bataneganga ngu wakutaano abamu Christmas bwegwe era batandikira okusonda Christmas ejja abamu batandika bakikolera mwaka mulamba basuula ssente buli wiiki oba buli mwezi ne bagamba zo ssente za nte ya Christmas kati waliwo n'endala ze basuula nti bwe tumala okusala ente wali zinaatubeeramu tunywe kabbiya kati baza okusuula ssente ne babala nti tusudde miliyoni 6 miliyoni 6 tugenda gulako ente 2 za miliyoni 4 kibanga kibiina kiba kibiina miliyoni 4 tugenda tukozesa miliyoni 4 mu nte tugenda kukwata miliyoni 2 tuzigabanye zinagulako ebirungo abanayagala okucakala kati ekyo kiba kibiina kyabwe nga bo bakikola kati waliwo abasonda embuzi waliwo n'abasonda ente nga balinga bana family ziringa nnya zokka ne zigamba nti ffe tugenda kusala nte
era abo babeera n'ennyama nyingi bazirya mpaka nga 3 mpaka nga tutangazemuko bwe mwamalanga okulya mwazzangako kikoza bintu kugenda ku mupiira kubanga twamalanga okulya twazzangako bakuta kulya malawundi nga tugenze kucakala olwo babakkiriza kwolwo batukkiriza kati kati kolo buli omu abeera ne gundi naye kuba babawa time bwe muba baana bato ffe twabeerera abato nga babawa time bagamba sawa bweziti mbominokomo naye nga mwalingamu abazisussaamu anti kati bwozisussa twalina koodi eno baali batugamba nti bw'osiba ekisubi okimanyi bwesibako bwolina okigamba gwe nenzire waka ne baŋŋambako ekintu kyonna enkomawo kikusanga wano kati ffe kitwakolanga twajjanga leeti naye ne tusiba ensubi kati ekisubi okisiba kukubo n'okiwoninga kigamba gwe ekisubi gwe kusibye sagale waka banyegeko kigambo n'ekimu saa meka zenyingidde oba meka saagala saa zonna zenyingidde zonnawalinga bwakonkona muzaddewo obwo kati ffe twali bavubuka ffe twayitanga lumu mu ddirisa oba n'oggulawo mpola nga tebawulira oletenkanya okuyingira kati olusinga obaleka kati waliwo wajjanga obange yasooseyo olusi wabeerangayo abagenyi bangi nga bagamba tewali muntu kuva wano yenna naye nga baba tebakoze bubi babakoze bubi waplaninze edda wabeerayo omupiira wabeerayo akadongo abantu bangi olina olaba baba olina olaba Christmas olaba gundi bwe yayambadde olina ogendako mu tawuni kati ffe twalimu bazanyi ba ludo ozanyamu kapuulu ebiseera ebyo puulu yali azze puulu tebo nze namuyigandabanga ow'ennaku zino nze puulu tebo namuyiga 28 kubanga tawuni yaffe yaliwo naye ate nze mu 2005 nalina emyaka nga 7 nabbako 2,000 za maama naye nazirya nezigana okuggawo nenzisuula nga saagala waka balabe nti ate sente wazigjeewa yali Christmas nabba 2,000 za maama nalya sente nezifuukira ekizibu waliwo no switi wake ennyanja oba okyamujjukira switi wake ennyanja oyo nolona obubundi oba switi kamotoka kati nga nalya 2,000 nezinfuukira 2,000 nempako ne mukwano gwange nali neesiga sente nezitulema ng'ate nga naye ewaabwe tagenda bagamba nga alina musajja mugamba wazigjeewa nga sente tulina zikweka bukwesi wabula bwe twazikweka twagenda okuddawo nga sente twerabiddewo oba sente omulala yazitwala kubanga twakeberakebera eno neeno nga tetulaba sente kati Christmas nga bwe nkugambye nti ez'emyaka from 2010 zanjawulo olwa generation eyaliwo n'ensi engeri gye yali ekulaakulanyemu bazijaguzanga nnyo ez'edda abasama bajjanga saa zino mu Kampala olwagendako mu kyalo ng'abasama yakoze dda konvoyi abamu bapangisiza amamotoka zi cross country nga baagala kulaga ne bayingira ebyalo nga alina konvoyi okuvanga wano n'eri ne kati biseera byamalwa obuvunanyizibwa kati bwasukka obuvunanyizibwa bamala okusukka bwava ebweru aba yasibira mu kibuga mukyala asindikawo bisindike n'obuvunanyizibwa bungi nnyo alina abantu balabirira alina abakozi tagenda mu bala shopping emmane akasuke tebikyaliwo nti generation ezeekyuka twagatunulire ati tuli ku bulamu bwa kyalo bulamu ki obwekyalo bwomisinga nti buno bwanyumiranga nnyo naye nyumiranga nnyo otambuza ebigere agenda ku ssomero biki n'ebisigazo nze ku ssomero nze sagendako mu boarding school walinga wadde nasomera mudde ate nga nsomera wala okuvanga e Kampala okuvanga ebwayise bwayise omanyiyo okuva ebwayise n'ogenda ematugga naye ng'otambuza kagere ku makya kagere nakawungezi kagere naye nga mujja bangi nga tujja bangi mu gurupu tujja tunyumya tujja tukola effujjo essomero lyatunyumira ffe lyatunyumira erya primary kubanga titwasomera mu ssomero lya bbeeyi masomero ga bbeeyi nate tweyagalanga nnyo kubanga nze kati nze nali nkola sigiri bino ebisigiri by'ekiswa oba obimanyi nogirabo ti ekiswa n'okiteekako obulyango n'okola waggula esigiri nze nali nkola ebyo kati nze ku ssomero nali sibulamu ssente esigiri emu ngitunda 2,000 kati nga buli sigiri kitunda 2,000 kati nze nga weekend ate nga nzirayo ku ssomero nga ndi dooni nga mbeeramu n'10 nga 4 olusi 6. ensonga ya ffene tugitunulire nnyo ffene oyinza mujjukirako ki mu kyalo oyo ffene yali emmere yali ekyemisana kati naddala kati nga ffe abaali basoma nga bwomugwako oba tewetaaga twalina mikwano gyaffe nga bo bali kumpi n'essomero ate nga bo balina bifene bingi ffe ku ssaawa 7 breakfast nga ffe tudduka tugenda soka tugenda mu ffene ebikajjo byatubeererawo kati mwogo omusiike ajja nga ensi etandise okubeera advanced kati nga mwogo omusiike abalinamu ku ssente gwe balya iro bwe bagamba yetalya tasiba mmere yati abeeramu n'ebitaano bye binalya muwogo abeeramu n'ebibiri bye binagula muwogo kantini kati nebakola ffe batukoleranga ekikomando kya muwogo nga batematema muwogo ne bamala ne bateekamu ebijanjaalo
si ebiseera by'obubedo nga muyinza okulya ebyo kati ffe twakulira mu malala nga kivubuka mama wo waali balaba alinamu kasente katonda sookuwayo 10,000 buli lunaku oba 5 kati nga nze saasiba ku mmere ate nga nali wadde namugwa n'ennyama ne mugigabira ekyalo ne mugenda nga musiba ebibuuli nze saasibako mmere nti ngende ku ssomero n'emmere mu konteyina nabikola ndowooza mu nasale ne mu nasale ate nabikolako kitono kubanga nze maama wange yampangayo 5 buli lunaku ebyokulira ku ssomero daily routine nga mpayo ekido oba nga wabeerawo amagi g'enkoko nga ngamba tutwalako 3 leero gaali ga 2 twalako 3 leero otundeko ofune ezokulira ku ssomero wakiri nga sisobola kubeerawo kati nze yammanyiza obwo obulamu nga sisobola beerawo